ng'ayita ku mukutu gwe ogwa WhatsApp. Omubaka Betty Nambooze Bakireke yavumiridde enteekateeka z'ekibiina ki National Unity Platform ezigenda maaso ez'okuwandiisa bammemba abapya mu kibiina kino n'okufuna membership card. Zino ezaawumeddwamu omutwe munnamateeka w'ekibiina kino George Musi we yabadde atalaaga ebitundu bya Mukono municipality ku nkomerero ya wiiki gye tukubye amabega ng'agaba kaadi zino ssaako okubunya enjiri y'ekibiina kino ey'okwongera okukisaggulira obuwagizi. Wabula omubaka Betty Nambooze Bakireke wano we yasinzidde ng'ayita ku mukutu gwe ogwa WhatsApp n'ategeeza nti abantu be balina okwegulira kaadi zino kubanga nti buli muntu asobola okugyetuusaako ku nnusu 100 nti era bannakibiina si be basaanye okuzibatuusaako wabula balina kuyita mu bavunaanyizibwa ku nteekateeka zino nga mu mbeera eyo balina kusooka kufuna lukusa okuzigaba. George Musi yakuliddemu enteekateeka enamwanukudde era n'ategeeza nti buli kyakola agoberera amateeka nga wagakwasisa ng'addukanya emirimu gy'ekibiina. Program egenda maaso yakulaba nga ekibiina kiyingiza ba members abapya. Ekibiina bwe kibeera ba members abapya balina okubeera ne cards. Era buli muntu yenna memba w'ekibiina si bakulembeze bokka balina obuvunaanyizibwa okulaba nga cards zino zitambula mu bantu okubatuukako. Wabaddewo kalebule, wabaddewo okusamwasamwa n'ebigambo ate era n'okuyingizaamu erinnya lyange mu ngeri eringanga egezaako okulaga nti nno byenkola binafuya kibiina. Ekisooka ekibiina kya NUP enkola zaakyo zonna nzimanyi bulungi, amateeka agakifuga n'agakirambika gonna ngamanyi. Ate ku bayinza okunjigiriza amateeka ng'ate munange nagamanya nga n'agamuto nagamanya. Olinga oyigiriza jjajjawo okunuusa obugolo kubanga amateeka agalambika n'enkola zonna nzimanyi era nzirinamu omukono era nzirinako engalo. N'olwekyo nalabye nga talina busobozi, talina buyinza, talina kisoboka kumpabula oba okunyambako ku byasobola okunyamba ekyo ky'okunnambika mu nkola y'amateeka g'ekibiina kya NUP tekiriimu. George Musi agamba nti omulimu gw'okugaba kaadi gubakwatako bonna nga bannakibiina era nti basaanye okukolera awamu okutuukiriza ebiruubirirwa by'ekibiina kino so si kulemesa abo abeesolayo okuddukanya emirimu gyakyo nga n'olwekyo mbwe ebyobufuzi bisaanye okussibwa ebbali batunuulire abantu ababa bateekamu obwesige. Bw'ogamba nti nno abantu bajja kutwalayo kaadi nga bakyuse kaakati naye nga n'akyogera ye tawangayo yiye bwe yakyuka bibiina byazaavaamu tabanga tabiwangayo. Nzijukira bwe yagamba nti azze nga refugee bwe yali ayanjulwa ku kibiina yagamba nzize nga refugee. So kaakati refugee oluusi aba yeetaaga kuyambako okufuna okuyiga amateeka g'ensi eno gyazzeemu. Nyinza okuba ndowooza neetaaga omuyambako okwongera okutegeera ensonga ezo. Ate ng'era twetaaga bumu, twetaaga ba members. Demokrasiya bwatyo bwatambula mubeeramu okuvuganya okw'omunda naye ate tulaba bw'olaba nga bano abantu ebimu ku byobufuzi Museveni byayonoonye nnyo kwe kugamba nti buli muntu abeera mu kifo tavuganyizibwa. Kakati kwe kulaba nga tufuna be bayita bannankulu, bassenkulu, nti ekyo kya gundi eyo hangover ya NRM. Kakati nejja nekwata n'abantu abeyita opposition. Ebintu eby'ekibiina mbimanyi bulungi mbikozera si byange si byakunoonya bunoonya. Nze ndowooza tulinde amagezi gemuwakkakkane bingi ebiyinza omutiisa mu maaso eyo. Obutafaanana people power kadaala ka bannabyabufuzi abaagala okwesimbawo era terina bulamu biyondi 221. Siriivu Lugoloobi Richard Registrar w'ekibiina kino Mukono municipality ku lukomo lw'essimu ategeeza nti enteekateeka z'okuwandiisa n'okugaba kaadi eri bammemba abapya zigenda mu maaso nti era baaniiza buli munnakibiina asobola okuyambako mu kunyinyiitiza ensonga eno ssaako okutangaza ku bubaka bw'omubaka Betty Nambooze Bakireke mwategeeza nti George Musi okwenyigira mu nteekateeka eno yagoberedde amateeka n'emitendera gy'ekibiina. Kaadi ezo bw'ozifuna buli weeruwisha tumugamba agule kaadi naye bw'ozifuna olina okyefominga registrar wa constituency registrar n'ategeeza ba election officers era ba election officers bonna wenamala essimu nti mwami Musi atuguliddeyo kaadi n'abayinfominga bonna. Ekyamazima kiri nti abantu bamanyi biri kaadi naye obuzibu bwe tusanze nti ba elections office abamu abantu abadde tebannabategeera naye kati bagenze babategeera. Wano Mukono municipality system etambulira ddala, system etambula bulungi. Abamu ku bakulembeze mu kibiina ki National Unity Platform
baliko bye boogedde kaweefube w'okuwandiisa bammemba abapya ssaako okutangaza kw'ebyo ebikyalemesezza enteekateeka eno okujjumbirwa. Aaron Mawanda, sipiika wa Mukono Central Division, aliko by'ayogera. Ekibiina kya National Unity Platform kibiina kipya, kibiina kito. Era omuntu ayagala okukiteeka ku lupimo n'ebibiina ebimazeewo emyaka 6, myaka 3, myaka 4, aba asaana okusaasirwa ennyo ku kiki ekimubonyaabonya. Abantu bwe bafuna omutima ogugamba katutuuke eri abantu baffe tubaguze kaadi, gwe n'ofuna nze nkirabanga katengo nti kubanga walabyemu b'osuubira okukuvuganya nga bakola activity eno, kati n'oyagala ovumire activity yonna mu bulambalamba bwayo olwa selfish interest, ako ke kamu ku kabonero ak'okutumbula ekibiina. Eriyo omuntu ali bize ng'ali ku mudaala gwe naye nga kaadi y'ekibiina agyagala, katajja kusibawo dduuka lye kujja kusimba layini kufuna kaadi. Ekirala details ezimu ezeetaagisa abantu abazirina ng'atudde nazo wali. Kale nze sikirabamu mutawaana gwonna